omwana yeetaddeko oye weesanga ekyokuwagira gavumenti bagobye ku ttaka. Teriyo wadde omuntu omu wa gavumenti eyadduukirira omwana oyo. Ate mbabuulira ge mazima. Abantu bano be tuwagira baveemu omutima ogw'okwesirikiranga nga tufunye ebizibu. Bano abaana bayirekyo babadde wano bakulaga baline bajjeno baline baani. Tebyasobola kuvaayo kugamba nti mujje tutuule tulabe babasasula obusente bwammwe. Lwaki omuntu agenda n'atulaga Uganda byekoze eggulu n'atasasulwa sente ze? Byebintu byebimu ebyabakunga. Kati obutambi we bazza olwaleero omwana ali mu depression yagwa eddalu. Amaka bagasaanyaawo talina bwe yadda, nze yali agenda okumutwala ebweru kunga yali yadda ku njaga. Okitegedde? Naye omutima omubi ogw'obutadduukirira muntu yenna akuwagidde. Singa twalina solida ng'abaana ba Nuupu gye balina, olwaleero tolwandibadde tetuziika Cedric Babu. Bino nabyo mbikugamba biwulirize. Omusajja yali e Nairobi nga yeetaaga biliyoni 1 n'ekitundu kukola art transfer kumuteeka mu mutima mulala. Njagala ombuulire abantu ba Piero yu basonda sente mmeka? Cedric yeyandituuse okulaajana ku intaneti. Abantu batalinako na contribution bamusondere. Ng'ayina gurupu gy'asaavinze. Oyinza okugamba nti abantu abagenda e Kamengo okuziika Cedric kakibe ekyama baali tebasobola kwesondamu ssente ziza Cedric ngulu. Muleke awo kutegeera abantu nga bafudde. Wano Yisima baatuukanga n'okumugoba mu nju. Nalaba ab'ebikonge nga bagenza okuziika Yisima. Nkubuulira. Omutima ogwo gw'obutadduukirira abantu bababeereddewo we gutabavaamu mugenda kubulwa abawagira. Kyova olaba nti Piero oyo yamaakinze jjo n'egenda ne ku embasa ya German okuprotestinga. Teri abyogerako gwe lwaki olowooza tetubirabamu. Baana bameka abafiiriddwa emmoroka zaabwe mu bintu bya muwoozi. Bameka eziweddewo ku accidenti naabulwa amudduukirira. Naye ng'ate ssente abantu bazirina bazeebika n'okuzeebika. Bagambanga nti guno omulembe gwampaawo atalikaaba. Abo abawoloma ba NRM ndowooza obiwulidde ebigambo ebibavaamu. Omwana ayogerwako oyo gwe bagambye yagwa eddalu. Ffenna twali tumanyi omwana oyo yali wa Nuupu naye kyatuukawo tetumanyi. N'akyuka awo nno n'atandika okuba ng'avuma pulezidenti waffe ng'ayimirira mu maaso ga kamera n'alyoka amusabula naye wulira nti ebyamutuukako biibyo mbu kati yagwa eddalu. Si bigambo byange, twakoma omulaba simanya bye emmotoka bamukutte. Kati owulira ebigambo ebivaayo wabula byonna nga bigenda mu maaso. Waliwo abavuddeyo ne bagamba nti bannange mutuleke ffe mu NRM tetuliyombo tuli bawagizi tunoonya kasente. Ngamba otyo nange mu NRM nnoonyayo kasente nze sibangako we NRM kungwe era temunjasamira nnyo bantu lwema buli andaba owagira Museveni kambabuulire you people ebyo bye muvaawo ne muga lwema mpagira Museveni sinza awandiika abantu b'NRM binnuma kuba nze sirina kakiiko mu NRM nange neegomba kusisinkana be mwegomba ate nga nange essaawa yonna nnaatera okuvaayo kubanga tuyiyeewo omubiri abantu batukyaye abantu batunyiigidde wadde ogamba nti nno omwana oyo akubye ekikopo ku apu kuno kamuyite kyokka bali eri batadde embuto mu mannyo nze NRM nnaatera ogifuluma. Njogera mazima temunjasamira temwangula temwansasula wabula mwagwa mu mpalana yange sinti njagalayo nnyo kuba tebansasula nga tulwanye nga tutobye muweereze request. Ebyo akuwulidde amazima je si muwagizi agendayo kunoonya kasente singa baba bamuwadde akasente ke nti munnange okugenda wali n'awaana era mbadde nkyali awo ne zireeta omulala abadde mu PRU n'abakakasa n'abagamba nti t-shirt eyajambala mu misana nakulaga abantu nti muwagizi naye yanoonya kasente.
Ogambye nti ebyo mwambala mukola ki? Tulya ssente. Nze mbadde sikimanyi wano ekibuga. Tulinayo wannuku. Omwaga omusajja yeesimbyewo. Mpa ssaati sawa eno njokye wano ng'olaba. Ndaba nnoono. Sibaza tuyinze. Sibbula lyangoye ngoye tuzirina. Nete tubyambala. Sisobola gyambala kusuka wano. Era gyambala wano eno mumano. Wano wano era tuga wano kyalo olaba. Kati njitwale mu jjogere no miggo gyegenda okuba nagyo. Bantegeera. Wano ndi mu kulya ssente. Olya buli ssente? Olya buli ssente kiddala mu miggo. Ndi muvubuka n'emyaka 23, 25 kiddamu. Sisomba nina okuba nga ntegeera nnyo obuteekana bano basajja baakaddiwa. Nengera omusajja amasannyalaze naawe anyirira alingana. Naye simanyi ebintu bino bye boogera nga binabatambulira bulungi. Abo bamujjukira sitole ya mwana mulenzi Sega wa Ronald, omwana gwe bawa emitwalo 5 ng'ayambadde ne babambaza t-shirt za Museveni. Bamujjukira bambi sitole eyo. Omwana oyo General Nusifa Nakato yakola nnyo kyamaanyi okuyamba omwana oyo. Nti esitole yali mbu babawa emitwalo 5 mu maaso ga kamera ne babambaza ebit-shirt. Kwegamba ng'omwana omuto omulenzi ow'obuvubuka alina banne najja mu t-shirt eyo n'agamba nti abannange nze nfunyeyo kasente bino ebya t-shirt tugenzeyo nga tunoonya kasente. Najjamu eki-t-shirt n'akiyuzayuza. Abasajja bamutambulirako okukkakkana mwana muto, mwana mulenzi ng'akwatiddwa yonna gye bamuse. Ebyaddirira mwabitegeera. So byebyo ebitambula ebigenda mu mazzi. Ate ono yavuddeyo n'alabula n'agamba nti bannange abasajja abo si bangu. Toyinza ogendayo n'ogamba nti kaŋŋende eno ewali ekinyusi naye tomanyi ky'ogenda kuwamu. Abaana b'enkyukakyuka togezanga n'okomba ku bbi. Oli oba omunyu gwalidde gukyali mu mmere. Twakagabo yakomba ku bbi. Awulire oba omunyu gukyalimu. Kale saa zino bbi yamulakira. Bakuwadde ekizampo ya Dr. Twakagabo ono nga yajjira ku kadi ya NUP. Nno abantu ne bamuwa akalulu mu bulungi nnyo mu ssanyu. Kumbe musajja wattu yajja mu buzzi nga oba nga mbega yalinga okugula okulala kuli eno okulala kuli eri. Kati oba mala omugwamu awo n'avayo n'alangirira n'agamba yeesobola kuva awantu awali ssente nti mmwe eno babawaako buwi naye eri bwe wali ki mbu we wali buli kimu kye beetaaga. Simanyi this time around oba akomerayo ku kaadi yaki simanyi oba agenda komawo nga NRM nga wa NRM awo simanyi oba agenda kujja nga independent simanyi naye ng'ebintu tebyamutambulira bulungi. Ate nga tuvuddeko era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo wano waliwo obubaka okuva wa Honorable Nalukoola Luyimbazi. Tugendeyoko tuwulire atugamba ki. Omanyi buli wempita bangamba Nalukoola ate twali twakakutuuza mu madaraka ate ne wabaawo ebyagwawo. Bananga akantu ako kaleme bayinula ttama baganda bange ne bannyinaze. Akantu ako katono mukatwale nga kakasikonda akatonotono konywera amazzi n'otereera. Abantu abatuwa obuvunaanyizibwa obwo bwa memba wa palamenti yemmwe weemuli wano temunnafa. Omutontomi agamba nti abalonda Nalukoola weebali era tebannafa. Tujja kaddamu tukamuyire bwe kiba kyekyetaagisa. Oli mubbi wa njovu omanyi bwabba enjovu obonaabona nayo ogamba ngiteekeko mu kadeeya nga tejaamu, ngiteekeko wano mu kasiiya nga tejaamu. N'obeeraawo ng'obonaabona ekivaamu ng'odda mu byantanantana nti omusota gwalumye ente wabadde oyagala kulume mulaalo. Kakati embeera efaanana bwetyo tebatiisa. Ekikulu teolite omulamuzi wadde nga bye yasala byali byambankyolo nnyo. Mumumanyi omusango gwe yansingisa mbu Nalukoola yakuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda. Naye nga Nalukoola yali badde amala ebiseera bw'atyo ng'asiikira enkoko ebinyeebwa akalulu ke twawangula okuva ku ntandikwa. Nalukoola yali akyetaaga okuddamu okuperereza akalulu.
n'obujulizi obw'amancoolo twamugamba omulamuzi y'omwoyo nti abo batuwe tubakunyemu n'agamba apaana kyokka bwe yali awo ensalawo ye yagamba bano abajulizi obujulizi bwe baleese teri yabuwakanyiza nyabula singa ensala eyo yali wakuzisomera wano mu kawempe ne balyoka bamukuba olwogolo n'alyoka akizuula nti awakanyiza amaanyi g'abantu amaanyi g'abantu ge gajja okusalawo ate nga Mungu yawa obuyinza gw'aba ayagadde nze neesigamira Mungu kuba Mungu byalagira mmwe nti mubikole ne biryoka biba nalukola tesobola kwewaŋŋamya n'oyo omwana w'abakundi tasobola kutwewaŋŋamyako ewaabwe amanyiyo yefe abaawanooze nammwe yefe abalina okusalawo ani abantu kulembera bannange temweraliikirira twajulira kuba twali tukimanyi nti olw'okuba twabawutula nnyo n'enkoona n'enywa ne bwe twaligambye nti tuddemu akalulu baalisaza amagezi ag'okwebalasa ne tugamba leka twongere tujulire tulabe oba n'abalamuzi abasatu abaasoma ennyo nabo banaasigala nga bayimirizaawo ebyamancoolo ebyasalibwawo omulamuzi oyo owa high court omulamuzi oyo owa high court bye yasalawo tebisobola kuyimirira era tuliba biwakanya kuba tetusobola kukkiriza bibeere mu kye tuyita jurisprudence ennamulanga bweba oleka ensala ng'eyo waawo abadde abannyonnyola ebyo byonna ebyaliwo abalyoke babenga obuwanguzi bwe babunalifyinga era entebe okubanga bagideclaringa vacant njogera ku ntebe eya Kawempe North naye naagumya abalonzi nti mubeere bagumu mubeere bakakamu buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi. Era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo wano omwana asabudde Honorable Medadi Lubega Sseggona. Jjukira Medadi Sseggona yakola statement n'agamba mbu bakkirizaganya ye ne President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ajja kufuga ebisanja bibiri ebiddako yagenda okubeera President w'ekibiina kya NUP. Kasita olemezaamu n'ogamba nti nooze kubeera President wa NUP ojja kusigaza kibiina kyokka. His Excellency Bobi Wine tugenda naye naku ezimu twawo nengamba statement za Teacher Lumbuye. I think at times it makes sense. Abantu abamu singa mukutuka mwana muva ku luno lugendo Sseggona n'ekigrupu kyo Mpuuga mugwana okufa temwina na raw esobola okugamba Museveni ekituufu Sseggona simanya Mpuuga nga bakutadde ne Museveni osobola okumusomeramu amazima eyo raw mugiina. His Excellency yeka yalina omutima yalina raw esobola okuteeka Museveni ku pressure kabaza akikola yeka yatadde Museveni ku pressure yeka yatadde Museveni ku bunkenke. Toddamu kuga statement ez'ekisiro mukana kaseera ke tuliko. We are serious and you're joking. His Excellency Bobi Wine ndiwe mukola ki niwe mukola ki tuli naye eyo patti bugamba nti mufuse president wayo Sseggona tojja sigazaako wadde n'ogo n'asukaali kenyina akuuma ku gate naye tojja musigaza. Abaana bali solid era bo bagamba nti waniino ku mukutu guno oba waniino mu kibiina munnange gwe tetulinawo bakulu era wobeera mukulu bakugambako. Abaami abo balina ebyabwe bo ng'abantu tetumanyi oba naye ajja kukomawo oba agenda kwesogga ekibiina kya munywani we njogera ku kibiina kya Mathias Mpuuga ekipya oba agenda kwesoggayo oba agenda kukomawo waneeno kyonna kyekiri naye ng'abaana babataddeko amaaso abiri. Nga tukyali yawo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo waliwo amawulire ate agava mu kkomera agatali malungi. Amawulire agava mu kkomera si malungi. Kigambibwa nti Komanda Eddie Mutwe bambi nti embeera yazzeemu okuba nga eyonooneka. Akutwaleyoko tuwulire ebivaayo. Sinzidde ekindeese mu vidiyo eno kwe kukunnyonnyola ku mbeera ya Eddie Mutwe muganda waffe Eddie Mutwe n'abasiba abalala gye nakugambyeko olunaku olwajjo kuba ye embeera ya Eddie Mutwe nkyeddamu nkikonfaaminga yeeraliikiriza. Kati nakoze posti naye nga siina budde bukola vidiyo kuba natuuse leeti e Kampala. Wiiki eno neewaayo ne ŋŋamba ki kye nninza okukola nze nga Batokke kuba tugamba buli omu kola ky'osobola ku kaseera ako ne ŋŋamba ngenda kukyalira ba political prisoner. Era olunaku olwajjo Friday ng'ennaku z'omwezi 13
omwezi guno gwennyini gwe tulimu nabadde Masaka gye basibira baganda baffe okuli Eddie Mutwe, Akireewo, Gaddafi ng'ogasseeko ne Smart. Naye si gye nasookedde, wiiki ng'etandika nasookera Kitalya. Oba mukitegeera okulaba Machete ne baganda baffe abalala bonna awamu bali 9 n'enkola ekyali kintutte. Nakugambye ebimu ku bintwala kwe kulaba nga at least akatono kemba nnina nkateeka ku akaunti z'abana abantu. Ate si kikugamba mbuno njagala kugamba nti nalina kye nakoze, wabula nkikugamba nti naye bw'obeera ofisizaawo akadde oba oba ofisizaamu akasente osobola okwesitula n'ogenda n'okyalira baganda baffe. Era banno ku akaunti zaabwe buli omu yenna nateekako, sisosolamu nti ono yabakulira, buli omu nga ngenda nteekako akatono kennina n'ogattako n'okubagulira luddo oba obugeemugeemu obwo bw'enjawulo obusobola okubaleetera okuba nga bayisa ku budde nga bakola obusibe mpola mpola, obudde ne butambula, olunaku ne lukya nga bwe tukola ekisoboka okulaba nga bafuna freedom yaabwe. Eyo n'envaayo ne ngende wa muganda waffe Nuwa Mutwe, oyo Nuwa Mutwe ye bamusibira Makisoni Beruzira, era ne ntuukayo naye ne mmulabira ddala bulungi ne bamumpa ne tutuula ne tuwaya ne twegumya, buli omu n'agumya munne, oba mukitegeera. Era ne nkola ekintu kyekimu, era kaludda ako ka mugaso nnyo naye bannemesa okukayingiza, naye after some time Kaludo kayina okutuuka naye naaba ng'akola ki ng'ayisa ku buddi. Era nenkola ekintu kyekimu nga kye nakola eri. So kati olunaku olwajjo bino ebisoose mbadde mbibategeeza mpa accountability, naye si accountability eri financial kuba siina yampa ssente, siina yantuma, oba mukitegeera baganda bange. Kati kantuuke ku kya Eddie Mutwe. Olunaku olwajjo natuuse Masaka ne muganda wange Foot Soldier omulala gwe nagenze naye, bamuyita Muliisa Bashir, gwe nagenze naye ne tugendayo. Bwe twatuuseeyo ne tutuuka ku ssaawa 9:36. Jaamu yabadde mungi n'olugendo luwanvu, naye ng'okukyala kukoma ku ssaawa 9:3. Ne twegayirira ne tuteekawo embeera eya buli kika ne batukkiriza. Kati we tulinda bali eri ababadde balina okusookayo oba ababadde basooseeyo nga balina abasibe baabwe abalala, awo tutule tulindira olwo nno nga zigenda kunukkiriza mu ssaawa 11. Kaakati ne batuleeterako abasibe 2, baleese Eddie Mutwe ne baleeta n'Akireewo. Naye ng'embeera ya Eddie Mutwe nga yenna yazzeemu okuditoliyeetinga, nga ye mwamulaba luli nga bakamujja mu Tokya Chamber. Ennaku ezo abadde azzeemu ttambulira ku miggo oba kye tuyita crutches nga yeetambuza, naye kati namusanze nti yagwamu ekirwadde oba ekimbe oba ekisujja, n'addamu n'aditoliyeetinga. Olw'ensonga ndowooza ebyamutuusibwako gundi effects zikomawo. So Eddie Mutwe ali awo mwongere omumusabira. Nayogedde naye yabadde musanyufu nnyo nno okundaba, era mu ddakiika ng'emu yannebaza emirundi nga 10 okubanga mmukyaliddeko oba kubanga tumukyaliddeko. Ekyo nno kye kitegeeza okuba ng'okyalira omusibe oba mukiraba, naye ng'embeera ye n'omukka asikamusike. Naŋŋamba batokke abasajja baagaana okuntwala eruzira gye balina okuntwala nfune ne ku bujjanjabi, abasajja bandeka eno nandaga n'ebiwundu byonna ebiranga tebinnakala ne mu kigere wansi twatutta akadde oba okitegeera, naye nga musajja wattu wakukwatirira bukwatirizi oba munfuna. Ye Akireewo gyali era nga bw'omulaba era nga bw'ali nga bw'abeera gyali Akireewo, naye Eddie Mutwe ono gwe nfokasinzeeko. Naye Akireewo yabadde musanyufu nnyo okutulaba n'abeebaza, era ne Eddie Mutwe yabeebaziza mwenna abalina kye mukola ku media n'abazannya loolo ez'enjawulo okulaba nga abantu bano bafuna obwenkanya, ate n'okulaba nga ne struggle esigala ekola ki, egenda mu maaso. Kati Eddie Mutwe n'acomplaining ekyokubanga High Court ey'e Masaka eyina omulamuzi omu. Simanyi oba mu Uganda abantu tebakyasoma bwalo oyo oba tebakyafuulibwa balamuzi, eyina omulamuzi omu. Naye ng'ekkomera lirimu abantu n'abasibiddwa emyaka 2 naye nga nazo fayiro ayina ozitambuza lirina abantu 10,000. Kati bw'atuuka ku fayiro z'aba Eddie Mutwe ne yeebuzaabuza
ayongera kwebuzaabuza. Eddie Mutwe agamba bali awo tebamanyi lunaku oba obeera ku komite awo tebamanyi lunaku kooti lwe bayita tebamanyi lwe balituula. Kati abalamuzi bano nabo beetaaga okuteeka ku nninga, judiciary yeetaaga okuteeka ku nninga, buli gwe kikwatako ayina oteekebwa ku nninga. Oba mukiraba? So okwo kwe kusaba kwa Eddie Mutwe tukole ekisoboka tulabe kuba baasibirwa bwereere, ekyo mulina okukimanya. Ate era twongere okubanja Eddie Mutwe bamutwale gye baali balina okumutwala afune medication kuba ali mu mbeera mbi. Ekyo nze nkikugambye, ali mu mbeera mbi we nasembeddeyo okukola kyokumulaba. Kati ojja kwebuuza lwaki Gaddafi ne Smart Saabalabi we tulabira abasibe woodi eyo akatimba akabeera kumpi n'awabeera Eddie Mutwe ne Akireewo. Kati omusirikale yannyonnyodde nanga muganda wange yadde bonna abatadde ku lisiti era ne ku akawunti zaabwe olaze nti no bonna bantu bo bonna obateereddeko kyenkanyi. Naye kaakati Smart ali eri, Gaddafi ali eri, tukuyambye buyambi okuba ng'olabako ababiri bali naagenda okubajjayo eri gye bali ng'obudde bugenze. Ate nange ne nkitegeera, so ne mulekera obubaka ababeeko obubaka abagumyegumye abagambe mbaddewokko era nabo baba bakiraba nti mbaddewokko kuba baba babawa akapapula kali kookoze ku akawunti yaabwe. Kati nno weebityo ebyagenze wiiki n'engiwunzika bwe ntyo waliyitawo akadde era ndiddamu ekintu kyekimu, naye era mbadde njagala naawe ali eyo obeere ng'okikolako. Ate ku nsonga y'abalamuzi tokikolako ng'oyitira mu nze, osobola okyekolera gwe ng'omuntu. Oba okiraba ku nsonga y'abalamuzi era ne bagundi bababuzaabuza kuba nze nafunye essimu nga ya machete nagamba ndi buloga buli kimu nkyogera nga ya machete. Okitegeera machete alina bye yaddaagala ocommunicatinga nabo nendooza babadde mu meeting n'akubira nze engeri gye nasembayo gendayo neera nga complaininga ku kyabalamuzi abayikooti baganye okubawa production warrant okulaba nga machete bagibwayo ate baleetebwe mu kooti. Ekyo kyalwanako alabe nga abalamuzi bawa production warrant egende ku kkomera egamba oyo tumwetaaga mumuleete mu kooti. So judiciary ekoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga yeebuzaabuza era ng'ekolera Museveni okulaba nga baganda baffe tebafuna freedom yaabwe. Byebyo webale kubanga wekumide ku NCK TV abo boliyo nga tona subscribing kekade subscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutusako na wali wona osinzidde sigala naffe tova.